Kale, kwebaza nnyo yekumira ku Jonathan Exclusive amanya nze Bernard Sengozo okutusako program y'olunaku lwa leero era nga nkwebaza ya subscribinga ate n'abasubscribinga naye genda maaso era ng'osubscribinga. Olwaleero tuli mu nyiike y'amaanyi nnyo era emboozi gye tuleese si emu emboozi za bulijjo, emboozi ya nnaku, emboozi ya miranga era abantu mu embeera gye balimu wano mbeera ya kukaaba, buli omu anoonya kyazzaako tannakiraba, buli omu anoonya kyakukola tannakiraba, buli omu anoonya we yeekwata tannalabawo, just miranga myereere. Era tusinzidde wano mu Lubiri e Nansana bwe bagenze maaso n'okubeera nga bamenyera amayumba g'abantu agabadde mu businesses ez'enjawulo, agabadde mu residency, wonna wabadde ow'okubeera kale. Era nga kigambibwa nti abantu abamu kwe bamenyedde amayumba gano bagamba okuba nti babadde bamaze mu kifo kino emyaka n'emyaka ekitaka wansi wa myaka 4. Bitata munange, bitata munange mwana wange, omwana wange munange, kole ntyanze munange bukadde bwange badde mbutegese. Tata yatuleka yabaleka muli bamulekwa. Naye fena twetegekedde ebyaffe babitutte. Babijjeewo bujja ne babitwala munnange. Babijjeewo bujja tebabindekedde na wano we batadde Sebanyinga binaabeerawo. Byawo mu butenti. Wano mu butenti awo. Mu butenti awo munnange. Kati mukadde kye tugenda okukola. Tata. Tugenda kusooka tugenda kukola petition twale mu parliament. Ngawe twogerezeganya n'ebitongole bye tukwatagana nabyo labe nga tufuna obuyambi. Banange mbadde sibasabiriza bannange nga neekoledde. Nera mbadde nkimanyi. Mbadde sibasabiriza nga neekoledde. No gavumenti y'abakinyuunyuuse eno. Omulimu gwabwe kutwala kyamunaku. Banange kyamunaku. Tebalekerawo munaku. Kantuke yadde n'akatono. Omunaku bamubuzizza waasula. Omunaku bamubuzizza waabeera. Banange mwana wetu wesigadde. Banange wetu wesigadde. Omukadde wuno abadde yeekoledde obukadde bwe. Abaana bano babaleka bato. Nabo bunange wadde beeyiya nga sibasaba. Abaana batu abalaba badde weggulu. Omulala balaze babanange. Naye gavumenti njagala obbakubira omulanga. Kino kye musigukuludde temukimanyi. Muddidde abanaku ne mubajjako ekyabwe. Mr. Museveni watandika ddi okutwala ku banaku n'obajjako ekyabwe. Bakulonda kuwa bantu mirembe. Nema omulimu gwamwe gwa kukuuma environment si kubonyaabonya batuuze. Mwali bakompensatinze. Emyaka 4 si mitono. Myaka 4 ng'oli wantu. Mwali bakompensatinze mulete eviction letters. Kati omunaku takyalina waabeera. Kubanga mwe mwagala okukola ebyammwe. Lino eggwanga lyaffe newe munaakola mutya. Newe munaakola mutya lino eggwanga lyaffe. Ate mmwe we mulowooza nti lino eggwanga mugenda dditwala ate mulina gye mugenda dditwala. Ligenda sigala wano bobo tebaabikola bakyabaliwa. Bobo tebaakola ebintu nga bino baliwa. Mwe mulowooza emyaka 4 ge mubaddeko ge manje nnyo. Omunaku wabadde ajja ekyokulya. Omusolo mwagwongeza ne tusirika. Ne batubala n'otubala batubalira. Nga bagenda tujjawo. Baba bala kulaba gundi nti we mugira bwe baba bajja abantu. Naye eggwanga lino libadde ki? Kino bakiyita se kiriba kya ttaka buli Munnayuganda ali eyo. Mpawo atalikaaba. Nala buli Munnayuganda yenna gy'olindi bagamba kino bakiyita se kiriba kya ttaka mpawo atalikaaba. Mpawo atalikaaba tukaaba ssaawa zino. Naye naawe teweeyibaala. Kubanga ettaka we baba balyagala bagenda kukozesa bubi state powers okukola kye baagala. Nema nze mbabuulira nga sitidde
ne matubajira ate mwina n'okudda mu bitongole gye mwava kubanga kati muliwo irigale mwonona sente za muyiwa musolo mwina okudda mu bitongole gye mwava mubadde abazadde babano babadde nga basasula ne sente za nema naye kati mujja n'omunaku mumujjako akake leeta eza nema leeta ez'obusuulu ne tusasula emyaka 4 eza nema n'obusuulu ne musinzira ne mufundikira nga mutugyeko we twebaka naye kambabuulire kino kyemutinkudde temukimanyi neramba wagabuwe mukompaseti nga buli muntu kubanga sente gye ziri tusasula omusolo mukompaseti nga buli muntu ntimanyi waliwo eyakikoze nga yazitadde mu nsawo ye naye nze mbabuulira teri mirembe tugenda petitioninga parliament wenaalemererwa then awo tujja kuteeka ebikolwa mu ngalo zaffe ng'abantu baffe mwenna mbakubiriza nti waliwo enteekateeka ey'okunoonya obwenkanya era mu ekyo tutaddewo wali obukulembeze wali ku luzzi lwa Kajumba tubasaba mwe mwenna abalina ebyogera ku kifo kyammwe ng'olina ebyogera ku polotiyo eyo eyabaddemu ennyumba gye bamenye tukusaba ofune fotokopi zaabyo eyinza okuba fotokopi y'endagaano eyinza okuba fotokopi y'ekyapa twategedde mulimu abalina ebyapa oba obusuulu ogende wali ku luzzi lwa Kajumba otwaleyo ebikwata ku kifo kyo ate tutandikiraawo okunoonya obwenkanya tubasaba obutagwamu maanyi n'okubasuubiza nti tugenda kuteekawo measures zonna ezijja bayambako okufuna obwenkanya gwe wenna ng'olina ekikwata ku ttaka lyo eyinza okuba endagaano eyinza okuba ekyapa oba obusuulu bikolemu fotokopi twakoze obukulembeze wali obw'ekiseera mu mmwe nga bwavudde mu mmwe era n'abakulembera ali omu ku mmwe be bamenye mugendeewo abalindiridde okubawandiisa bwe tumala okwewandiisa then tugenda kuba tubaga ekiwandiiko oba giyite petitioni gye tugenda okutwala mu palamenti tugikwange leader of opposition nga tuwandiikira sipiika Anita Amongi nga tubasaba okuteekako gavumenti enninga oba akazito okutuliyirira era tulina okukkiriza nti nema bweba egamba nti wano waayo nga teyakozesa mitendera mituufu yali erina kukozesa okutugyawo tulina okukkiriza nti bateekwa buteesi okutugulira ettaka lyonna gye banaaba balitugulidde naye nga si wala n'okuva wano bwe tubadde tuwangaalira ettaka eryo oba banaaba batteeramu shelter oba banaaba batuzimbiramu oba kyonna nga bannamateeka oba palamenti kyenaaba esazeewo tubakubiriza okwenyigira mu nteekateeka eno abakulembeze baffe nze abakubiriza nze Sserunkuma John Bosco Kana Kambata LC5 kansala akiikirira omuluka gwammwe guno zooni yammwe gye bamenye mweviira ddala tubakubiriza obutagwamu maanyi okwenyigira mu nteekateeka eno abatuuze baffe mwenna tubakubiriza mwenna abalina ebikwata ku ttaka lyammwe eyinza okuba endagaano eya polotiyo kiyinza okuba ekyapa kubanga twategedde nti mulimu abalina ebyapa